tebayita cathedral. Era entebe eyo Peter kwe yatuula lulinga alamula tevanga weekyaliwo paapa yenna afuna kwalina okutuula. Era paapa bw'aba agenda kuyisa ebintu byonna nga Kereziya yonna eno bigoberera atuula ku cathedral. Cathedral y'entebe eri e Roma mwe muva cathedral ze mulina omubeera empeebe ya bishop, kubanga bishop yagabanyizibwako ye mukiise wa Kristu mu diocese. Kati mubaamu cathedral. Cathedral ntebe ebeera mu cathedral. Kati cathedral bishop nga agenda kulamula mwatuula, paapa nga agenda kuyisa ekiragiro kyonna ku lw'ekereziya atula mu cathedral. Tasobola kukola nsobi, okumanya tasobola kukola nsobi. Abasajja bamwetoolodde bagezi nti walabanga paapa agenda kukola ensobi waakiri basikawo entebe n'atagituulamu, kuba singa agituulamu abasise kereziya. Kyova bamuyita omutukuvu paapa. Talina na kkooti emusobola mujjaji nga ye yekka pulezidenti mu ggwanga yonna. Tewali amulamula, tatwalibwa mu kkooti, ye mulamuzi asembayo gwe kereziya enyuma. Wallahi billahi tallahi twagwa mbintu. Wali omusajja okimanyi nti talina kkooti. Paapa talamuzi tomutwa. Paapa amutute mu kkooti, wani amutwala? Kkooti y'omunene eri mu ggulu wokka. Ekereziya mwendi erimu ebirungi naddala masakramentu bananga gagantukuza. Oli biki? Yongera omudigido munnange weebase neebaza Katonda nze yaŋŋaza bw'ati. Munnaku ne musanyu, munnaku musanyu nze bannange siiva ku Katonda kubanga ye nannyini byonna tereera nange ndi wuwe. Gwe oli biki? Weeyagala olumya abayaaye atayagala wetugire ku munyaanya. Bannange eyaŋŋaza bw'ati.